eggwanga likiredde mu kiyongero olw'amuliri gw'okufa kw'eyalimiya wa Kampala Hajji Nasser Ssebaggala ono yaddise omudoli ya ekike ku ntandikwa y'omwezi guno olw'ebigayibwa nti yaseerera mu kinabiro n'agwamu. Ono afudde ku ssaasatu olw'omutima okwesiba emirundi ebiri ng'era abadde atawanyizibwa n'obulwadde obwa puresha ne sukaali. Amuliri gw'okufa ku lusasanya bingana nga kulemiddwamu omubaka wa Campaign North Hajji Ssebaggala ne bakuŋŋaana ku ddwaliro erya ekike. Latif alambuludde ku buzibu omugenzi bw'abadde nabwo omubadde puresha sukaali n'ekyenda. Abantu nnyo n'olwekyo tugenda musaalibwa nnyo nga famire kubanga yabadde omukulu mu famire yaffe era nga yatukulira. Ategeeza nti omugenzi yabadde omusika wa kitaabwe era ng'okufa kuba kubyewala. Tetulina bigambo bye tuyinza kukozesa okwongera kulaga bunaku bwe tulimu okujja kukwongera okusaba Allah atugumye era nga bw'atandise otugumya atugumye tusobole okuyita mu mbeera eno naye ng'embeera ya kirizo kinene nnyo. Alambuludde ku nteekateeka ez'okuziika omugenzi enkya ekisaasi. Ebisigadde byonna tujja kubyogerako nga tumaze okukola enteekateeka ey'okumuziika ate era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga mukulu wa musaasira era abeerenga amulamuza ekisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuli ekibiina ky'NUP era nga omubaka wa Kyaddondo East y'omu ku batuuseko n'ategeeza nga ekibiina ky'NUP n'eggwanga okutwalira wamu bwe basaaliddwa ennyo olw'okufiirwa omuntu abadde ekyokulabirako mu byobufuzi bya Uganda. Kitalo nnyo ekya muzeeyi waffe tufiiriddwa memba w'amaanyi nga National Unity Platform nga bannakampala tufiiriddwa mukadde waffe nga bannayuganda tufiiriddwa mukadde waffe. Tujja kusaalirwa nnyo Hajji Nasser Ssebaggala bingi nnyo bye tumuyigiddeko tuwayiza mu byanabyobufuzi nga bukulembeddwa mu Lodimmi ya Salongo Yasulukwago asusse okusaasira abafamire olw'okufiirwa omuntu waabwe. Tutuuse okusaasira kwaffe n'okunyolwa eri famire ya mukadde waffe muganda waffe Seya eri omulangira ekibuli mbuga jjajjaffe nga ye mukuza wa famire eyo eri ab'eŋŋanda bonna ab'emikwano ne bannayuganda bonna. Ono atendeeza Ssebaggala olw'emirimu gye yaleka akoze mu kibuga Kampala era mu byobufuzi bya Uganda. Ekigambo Seya ye yakisigamu na buli omu n'akitegeera mu Luganda ng'ate kya Luzungu. Kyava mu Sheya ye n'akiyita Seya ng'ekifaananyi kyasiiga nti bannange ekibuga kibe kyaffe ffenna. ne bannayavuzi abalala batendereza Ssebaggala olw'ebyo byakoze mu byobusuubuzi n'ebyobufuzi. Ssebo Hajji Ssebaggala nga bugambye nti awo ng'abantu bagenda abantu batandika n'okuyimba hajalagidde tuweebeesi gyakalulu. Yali teyeggaya ng'obutamanya bwe mu kintu kyonna oba mu bunafu bwe ng'omwo amaanyi ge mwe gasinziira. Tisinga alinga ensonga gy'atamanyi nga tayiza kwekweka n'efuula ki ky'atali. Ku bantu abali active mu DP ebiseera ebyo nga DP ekola omulimu gw'okununula eggwanga yali Hajji Ssebaggala. Abaali naye mu DP y'omu ku bantu abaakolerera ekibiina ne bakisitula nti abantu abamuyigiddeko ffe nga abaana bato abayingidde ebyobufuzi abantu abamulabiddeko abadde muntu wa kwebuuzibwako.